okuyambako okukendeeza ebbula ly'emirimu mu nsi. Oba okitegeera. Naye tulina obuzibu bw'abasajja abakulu abayingira offices nga bavubuka n'okutuusa olwaleero nga bakaddiye nga offices ezo baziremeddemu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okulaba nti kati basajja bakulu edda beebuuzangako, olwaleero ate kati bebasaanye okwebuuza ku bavubuka. Kiswaza nnyo ensangi zino nti ate kati abavubuka abato be basomesa abantu abakulu ekyokola. Nolaba abasajja abakulu abajja mu byobufuzi naye nga tebamanyi na butya bukulembeze bwe buteekeddwa kutambula. Ng'ate omwana omuto oba bwe tuyita ba foot soldiers bano abantu ba wansi nga bwe balina okusomesa gwe omuntu omukulu ebyobufuzi nti bwe bityo si bwe biteekeddwa okutambula. Bw'oyingira ekibiina ky'ebyobufuzi kiba n'amateeka era ogasayiningako. Bw'oba nga waliwo etteeka lyonna ly'omenye oba oteekwa okulekulira ekifo ekyo oba okwetondera abantu. Kyannaku nti kati ate abato be basomesa ate abantu abakulu be twabuuzangako ensonga ezo. Naye nga kivudde ku ki? Mu lugube gwa ssente. Nti oli atunuulira kimu ssente wano wendi ndi awaka ssente. Tatunuulira okukulembera abantu nti lwaki amateeka gano gawandiikibwa ne gasayiningako. Lwaki nga menya abantu bano bentwala banaakiraba batya? Bafa okusanyusa omuntu omu bo olw'okuba bakimanyi nti abawaayo k'abawadde ebyabwe biba biwedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani Karim. Abambuza n'abaddawo mwenna balamusizaako nnyo. Abooluganda abavubuka abasinga obungi bwe tuba tutandika okukola tutandikira mu bupakasi. Naye nga mu kupakasa kwaffe tulina ebigendererwa bingi. Nga n'ekigendererwa ekibeera ekikulu mu byonna kyakufuna kapito otandikewo bizinesi eyiyo. Naawe owe abalala emirimu. Bano b'owadde nabo bajje bapakase ewuwo bafune kapito nabo bagende batandikewo bizinesi ezaabwe nabo bawe abalala emirimu. Era ng'enkola eyo yesobola okuyambako okukendeeza ebbula ly'emirimu mu nsi. Oba okitegeera. Naye tulina obuzibu bw'abasajja abakulu abayingira offices nga bavubuka n'okutuusa olwaleero nga bakaddiye nga offices ezo baziremeddemu. Ekyewuunyisa nga nabo ojja kubasanga nga balimu abo abakomplaininga ku bbula ly'emirimu mu bavubuka e Uganda. Naye nga weebuuze banaakola mirimu ki nga mmwe gye mwafunanga muli bavubuka kwe mukaddiyidde. Era ojja basanga baweredde abaana baabwe nga bakomplaininga nti abaana bwe tebafunye emirimu. Mwagala bakolewa nga we baalikoze ate mmwe bwe mulemedde. Oba kitegeera. Kubanga mulimu abantu abawunyisa ng'omusajja Abe Mukibi. Natandika okukulira Abe Mukibi ng'akola ku CBS FM nga nkyali mwana muto ng'asoma primary. Bw'aba tanaweza myaka 3 ku CBS ali mu myaka 2 na kusoba nga ali ku CBS kwakola. Ne Medi Nsereko, Peter Sematimba, omugenzi Mulindwa Muwonge bonna abo nga bali ku CBS nga yakagulawo oba kyenda mu emeka. Oba kitegeera. Naye banne be yalinga nabo nga bapakasi ku CBS abayina ebigendererwa ebyokufuna kapito batandikewo emirimu nabo bawe bannaabwe emirimu bakituukiriza. Omusajja nga Peter Sematimba yali mupakasi ne Abe Mukibi ku CBS FM. Bwe yaweza kapito n'agenda gulawo radio gye bayita Super FM. Naye naawe abalala emirimu. Abasajja nga Rastaro bamuvinga on ne bawa chance abalala okujja okukola mu bifo byabwe. Omusajja ng'omugenzi Katolu Bwama yasibira mu parliament kakananga naye akoze TV naye naawe abeyawo emirimu. Oba kitegeera niyo mu basajja bakulu abatava ku muzi office nga n'abaana bamwe muweredde bamaze okusoma banoonya mirimu tebagiraba nga we baalikoze mwe mutuddewo. Mukyanoonya ki? Mukyanoonya kapito gwe mutannafuna atandikawo bizinesi ezammwe namwe ku bantu emirimu. Mukyanoonya sente za kuzimba nyumba muve mu bupangisa. Mukyanoonya school fees kuweerera abaana bammwe. Kiki kye mukyanoonya mu office ezo ze mutavaamu?
mulinda kufuna muki okuva mu office ezo musinga mwaberera abavuka office ezo zalimu abakadde mwalifunye emirimu abasajja nga Abe Mukiibi abasajja nga Medi Nsereko abasajja nga Charles James Senkubuge mukyakola kimu office ezo abaana be muweereramu abasoma mwagala abakole emirimu ki nga mu myaka mugenda mwasatu muli ku mulimu gumu gwe mukola singa mwatandikawo bizinesi zammwe ne muwa ku bantu abalala emirimu oleza singa abaana bammwe tebalina office ze bagenda kukolamu ne mmwe mubuuzizza abaana baffe emirimu abaana baffe basoma banaatera okumaliriza bajje nga nabo batandika okunoonya emirimu nga muli awo mutudde mu office temuzifuluma the first born wange myaka ngesatu obeena ajja kuba konkona kikomera kya CBS ng'agenze kusoma mulimu naye anaakola wanga we yalikoze Abe Mukiibi waatudde anaakola wanga we yalikoze Medi Nsereko Sebule waatudde bakulu mufulumeeko ku office mugende mulunde ku nkoko mugende mulime ku mwanyi mugende musimbe ku nsuku mubeereko eyo abaana bafune ebyo bakola kuba bebavubuka kati abeetaaga okukola we muli amaloboozi gammwe tegakyanyumira na ku rediyo mukaddi amaloboozi gaafa emyaka 3 okyabeera ku kalisoliso kwogera nga jjembe mutabani tasobola bikola ebyo ebyokukola bibaweddeko mutandise kulwanyisa mutabani wammwe Bobi Wine kubanga Bobi Wine ali myaka egy'abaana be muzaala nze natandika okubawuliriza nga nsooka ndi mu primary nga kyali mwana muto banzaala 89 Bobi Wine bamuzaala 82 ansinga emyaka 2 gyokka egy'obukulu kitegeeza bwe mba mu myaka gy'abatabani bammwe ne Bobi Wine ali myaka gy'abatabani bammwe niyo omwana akoze n'afuba okulaba nti ateekawo ebintu activities ez'enjawulo abaana bafune ku mirimu abalala naye mmwe emyaka gye mukoledde mulemedde mu office ate nze nsobeddwa munnanga abantu bapulezidenti abasinga okulwanyisa Bobi Wine bonna bali myaka gye muzaala Abe Mukiibi ali myaka gizaala Bobi Wine Medi Nsereko ali myaka gizaala Bobi Wine Charles James Senkubuge ali myaka gizaala Bobi Wine kino kyajja kimeeta somwe basajja mivule ali myaka gizaala Bobi Wine bakulu mufaaki ne mutabani wammwe mutuviire ku mukulembeze waffe Uganda egweyinamu essuubi egweyinamu essuubi Abe Mukiibi nakula juzi walinga oleekaana mumulekerawo osimanyi okujerega abakulembeze n'okukakanya abakulembeze Buganda beegulumize muzeeyi ndagirira wali institution ya Buganda yesomeseza abantu okubeera abakulembeze ndagirirayo kubanga nyinza otwalayo omwana wange mu nsobi nga sitegedde nti yeeyo olw'ensonga bw'abanga nga waliwo institution yonna Buganda mwesomeseza abantu obukulembeze nga bonna be muyita nti Buganda yabaguluminga mu bukulembeze nga tekuli n'omu alina mirandira wasimbye nti wano nga bonna balinga kitengejja ku mazzi bazunga buzunzi then eyo masinza twalayo omwana wange kusomera obukulembeze abo Buganda mugabo yaguluminga be baali mu DP be baali mu simanyi mu Suubi be baali mu DP Buloko be baali mu NUP ate kati be baali mu kudduka emisiri bagire simanyi APLE simanyi PLU lwaki musiba ebizibu ku Buganda yesomesa abo abatalina mirandira bwe banga Buganda beeguluminze bwe batyo bwe bali nga bawere ennemba na misango gya buli ate na buli wanguzi then kize kanoonye Bobi Wine gye bamugulumingira obukulembeze